Weesige Katonda. Komyawo okwesiga Katonda. Omutima gwo gwagale Katonda. Otandika okutya Katonda. Tandika okuwulirizanga Katonda. Webanga weesiga Katonda, mutandika okuzimba relationship yammwe naye. Omanyi gw'obadde tannamwesiga naye Katonda ye akwagala. Gw'obadde olina okuzimba okwagala, Katonda akwagala. Mpulira kiri mu bulamu bwange ekyokusaasira n'okulumirirwa omulabe waatannakubikkulirwa kiri mu ggwe ng'akyakkolako olutalo. Waliwo omuntu oyina omulabe wo yakuggulako olutalo, tonnafuuka ky'olina kubeera, ye alwanyisa ky'olina okubeera. Naye ebiseera bye bikomye. Ebiseera bye bikomye. Ebiseera bye bikomye. Ennaku ze ziweddeyo. Byakola tebikyalina bulamu. N'ebigere bye tebikyasobola kutambula. Ne byasaddaaka tebikyasobola kuyimirira. N'ebyoto bye bigenda kuzikira. N'emikwano gye Mukama agimwawulako. Ne babadde beyeesiga bonna Mukama abawanula. Nsaasidde omulabe wo abadde tannakubikkulirwa ki ky'olina kubeera. Pulira amafuta ga Katonda agayomba n'ekyo ekibadde magenda go. Katonda agenda kufubutula sipiidi. Katonda agenda kusimba mu luguudo lw'amagenda go. Togenda kudda mabega. Sitaani aziiza balina magenda. Abatalina magenda tategana abakozesa bukozesa. Ffe alwanagana naffe bulwanaganyi. Naye ate obuwanguzi tebuli ku ye, buli ku ffe. Ekyo naye akimanyi ky'ova olaba teyeebaka. Akwata mu famire, nakwata mu buweereza, nakwata mu mirimu, nakwata naye senga akusika n'omubuuza kiki ky'oyagala. Talina ansa. Ayagala kukomya magenda go. Awe ekyawandiikibwa ekyanamu 9:25 wekijjira. Nagambye lekeraawo okulwana entalo ez'ensi. Lekeraawo okulumbanga abantu ba Mukama. Tomanyi Katonda gy'avudde nabo. Tomanyi birooto byabwe. Gwe nywerera mu Mukama. Weesige Mukama. Otunuulire Mukama. Yalina amagenda go. Lowooza ku magenda go. Ove mugaba no gatawaanya. Soma wamma. Tuli mu kitabo kya Nabbi Isaaya sura 9:25. Naye bw'atyo bw'ayogera Mukama nti n'abo ab'amaanyi be baawamba baliggyibwawo. N'omunyago gw'ab'entiisa guliteebwa. Kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe. Era ndirokola n'abaana bo. Era abo abakujooga libaliisa ennyama yaabwe bo. Era balitamiira omusaayi gwabwe bo. N'omwenge omwomerevu. N'abalina omubiri bonna balimanya nga nze Mukama ndi mulokozi wo era omununuzi wo ow'amaanyi owa Nantongo. Kubira Yesu affe engalo ez'amaanyi okibikuliddwa. Omununuzi wa Nantongo mbadde ngenda ku ssaawo lyange omukazi gw'oli mugezigezi. Ndiyomba n'oyo ayomba naawe. Ate n'olutalo lwaleeta ku baana bo nabo nja balokolayo. Kyateesa ku bulamu bwo ye agenda kukifuuka. Tebyetaaga kusaba ssaala yakuzzaayo. Gw'otereera na Mukama. Ye Mukama n'akola paati ye. Nagambye nti nsaasira eyakuteeka mu mbeera eyo. Katonda amuyamba akyukadde ku Katonda ogw'osinza. Naye bw'atakyuka agenda kaaba ge bayita agajjulujjulu. Katonda agenda kukola ekintu. W'olina okubeera oba waliwo aye atuddewo oba waliwo eyeekiikawo. We buba bugeetaaga mugattako busiru ajja bumugattako ayiseewo amagezi agago.